okunyanjula yete bagamba neyanjule nateera mumanyi tize Mugembe Yozefu endume ewula n'ettaka likola sente eryagalanga liwangula kalulu NUP everywhere njagala okubajjukiza tize kanyigira mu NUP abasajja bambene bangana yegwe Bugembe ogwo gubadde mukolo ogubadde mu Bukoto gubadde gwa bannakibiina ki National Unity Platform abagezaako okwongera okukunga bannayuganda n'okubajjukiza kye balina okukola okulaba nga basobola okununula eggwanga lyabwe Uganda eryawambibwa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'abayambi be abali mu bibiina by'obufuzi ebiri ku ludda olw'opposition naye nga bo missoni yaabwe yakulyamu buli musingi bw'owulirira bino nga Twaha Kagabo ye MP w'ekitundu ekyo omukolo guno abagwetabyeko naye abatuuze Bamututte Talinnya bamugobye nga bagamba bo baagala kaadi yaabwe agizzeeyo abeere ng'asalawo nti kati ye muna NRM awedde emirimu aleme kwekweka mu kibiina ky'abantu ng'ate ebikolwa byakola bikigattako katuwulire embeera bw'ebadde abatuuze bagoba Twaha Kagabo nga muze mu disitulikiti okolenga enguudo twagala kaadi yaffe twagala kiwa muntu omutuufu mwagala kyekirala twazze watu bagambe tuteegatte omusajja atulinye ku nfeete omukulu agambye tamulabangako nze embeera naye tutula naye Broads Committee nejjo baatuwa akawumbi ka sente obukadde 10 nga muze mu disitulikiti okolenga enguudo kiseeka twafuna obukadde 5 sente zonna nezigenda wa Kyazanga nga tasobola tulwanako ne mugasuli bamulekwa twagala kaadi yaffe Broads Committee tayogera bali banaffe bo banne balwana nezigenda eri neffe tukola ki titulina tulwanirira twagala kaadi yaffe bakade basanga okulu abagazi twagala twetemyetememu bangi twetemyetememu gera bwembaga nange mbakutira tugane kwetematemamu obuwagizi n'obuwanguzi bwaffe Mukama abeere nammwe tuteese bulungi agambe ffenna tugambe twagala kaadi yaffe neyanziza Sebonalebo Bugembe Yozefu kanzireko olwo nno ngenda kukola kasavu ka nnyama ngenda kweta Kiseka kati Kiseka yamaze ndeeta mulala kino ni Abdul Shakulu nja kukuwa tofaayo ssebo ssentebe ayagala bwe ssentebe bw'ekyalo naye kansooke Honorable Sale w'abavubuka jangu bane neyanze amanya nze kansala Sale Senior munakino nze kansala atwala ekibuga kino w'abavubuka munansonyiwa eddoboozi liralikalirira liri ekivubuka people power mane mwebale kutegeera nsonga eyo ekituufu kyemmanyi ffenna tuli ku mulamwa tewali ali ku kikyamu omuntu okuwagira NUP tekitegeeza nti obeera wafuuka muyaaye ffe bangi batuyisa abayaaye naye nze sikitya kuba nkimanyi omuyaaye yena ina awangula baali tebasuubira nti bobuwanya asobola ofuuka ensonga nze nakula bagenda natulimbwa mukulembeze aliko natugamba abantu bajja natugamba baminisita nti ate okulembeze maisonya omwana yakwata tata yakwata olina okuba nga oli mukulembeze nze sibeerangako mukulembeze watuwona naye najja nembeera omukulembeze w'ekibuga kino ku maanyi ga Katonda kitegeeza ne bobuwanya aliwo ku maanyi ga Katonda nze mbadde mbasaba bannabukoto tuleme kukola nsobi ndala kuddamu kuzanyira mu kaadi yaffe kaadi eyo tubonyabonyeza ebbanga tutudde wano lwa kaadi bangi tulesewo emirimu tuzze wano lwa kaadi nga twagala kaadi yaffe tulwaniridde kaadi eyo emyaka 2 n'ekitundu mbalayija tetulabangako ku mbaka waffe nga zeeko wano n'agamba banaye aba NUP mutule wano nga tutudde wano ati situbeko ensonga zitwogereza ekibiina naye ali eyo asirise yagenda ye gyalaba gyafunira kati naffe atuleke wano etufunira tuwe kaadi tugiwe omuntu omutuufu ffe getwagala bannange bannabukoto nange ndi mulonzi ndi kansala atwala abavubuka b'ekibuga kyo bannange abavubuka ba Bukoto South omuntu omutuufu tumumanyi tuleme kwebuzaabuza tuleme kuddaawo okuwoza mbali tugenda mbisinde omuntu omutuufu tumumanyi nze siva ku Center mu Julius
siva ku Sentamu Julius. Sentamu Julius anzimbidde ebbanga simuvaako ate simuvaako oba kuva nja kubeera naye ate sisuubira kuddamu Sentamu kugwa mu kalulu kano tekivaawo tayinza kuddamu ekituufu twakitegedde tetusobola kuddamu kukola nsobi mulundi gwakubiri neyanza nnyo neyanza egi people power anaye mwebale kujja oyo ne yakulembera abayaye mu kitundu kya Uganda kyeyandiza Honorable Biko okuva ekingo kiwangu jangu oyogereko ku kibiina kigambo ematuuka odiyo Sebenarnya people power, people power, our power, Nup NUP, mwebale kukitegeera. Erinnya nze Mukisa Dodoviko nga nze kansala akiikirira omuluka gw'e Kasaana mu ggombolola y'Ekingo. Bannaye twagala bakakasa bukakasa nti ffe wano tetukyalina mukulembeze mulala gwe tutunuulidde okuggyako Sentamu Julius. Tukooye okutuweerezanga abantu nga bava mu kibuga nga tebamanyi bifa mu kyalo. Ffe tuli bannakyalo era twagala bannakyalo. Tetwagala kutuweerezanga bantu bagenda nga tebamanyira bye twagala. Bwe twogera ku nsonga eyo bannakyalo mukitegeera. Eno ffe tuli bannakyalo tetwagala tuweereza bannakampala bajje batukulemberere mu kyalo. Omuntu ali omu gwe twateekateeka ye Honorable Sentamu Julius ow'eddembe. Ekyo tetukyayagala na kikubaganyaako birowoozo wabula twagala okutegeeza bakama baffe waggulu eyo nti singa bakyusa mu ndowooza yaffe ne baagala okututegeerera NUP ekigo kijja. Singa baagala okututegeerera ne batusindikira abantu be tutaateekateeka NUP ekigo kijja. So n'olw'ensonga eyo twagala okubategeeza nti bawulire eddoboozi lyaffe, bawulire kye tugamba, bakole ekyo kyennyini kye twagala kuba ffe tuli ku gulawundi era abantu bategeera kye tubagamba abantu kye bawulira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, people power, NUP everywhere. Sentamu Julius, Sentamu Julius, Sentamu Kyagulanyi Robert. neyaziza oyo Dodoviko ava Kingo. Ensonga abaddamu okujja okwogera wano njagala ekintu eki muwulira njala munnyonnyole lwaki Kagabo tumuggyako ki kati mujje mumbuulire ebibi bye byakoze mu Bukoto South nga poliisi tabikola ki tabitegedde bulungi ffe tubimutegeeze ffe aba Bukoto ki South si bwe kiri abuli shakulu kino ekisumuluzo kironze nanyini wakyo jjala okinona. So mu bwangu ddala twala tukwesa eddakiika nga kikola ki kitambula. Honorable Nabakulembeze yogerere eyo abantu bakula bonna bakwatire. Neyanza nnyo nkeyayisa tusanyusa okubalaba abakulembeze ba Bukoto South mwenna ba mwoyo gwa ggwanga mutima gwa ggwanga. Mbalamusizza nnyo mwenna. Ekituleese wano ng'abakulembeze ba Bukoto South ensonga eri emu bbiri. Tulina okwemulugunya mitima gyaffe olwa kadi yaffe emaze emyaka 2 n'ekitundu ng'etubuzeeko. Twalonda twakola ensobi kagame twakola ensobi ne tulonda omukulembeze bwe tusuubira nti oba eyaweebwa kaadi ng'abakulembeze abo waggulu bwe bakirambikako ne bakimuwa ne tukkiriza ng'abakulembeze nti omuntu aba amaze okuyitamu oba tukyalina kyakukola kaadi nekola ki ne tukkiriza n'egenda. Naye ku ssaawa ya leero kitukuba ekikwe okugiwulira ng'eri kololo eri
mu State House eri ebugamba ezunga buzuuzi buli kibiina kitukwasa ennaku kitukaabya amaziga naye ng'obukulembeze bwaffe bwali bwetegese bulungi era nga bwe mutulaba era tukuba omulanga ku luno bekikwatako bakama baffe ab'owaggulu batuyambe tibaddamu kukola nsobi kugaba kaadi kumala gatigaba batuyambe naffe tulina obulumi ku ssaawa eno nze ndi kansala kiikirira ku disitulikiti naye emyaka 2 n'ekitundu sirabanga ku Dokita Kagabo eyatwala kaadi yaffe nze ne Honorable Obukenya minisita ku disitulikiti tulinga bamulekwa bwe bayita BMP owa Bukoto West yajja owa Mid West yajja owa Bakyala najja naye owaffe owa Bukoto South talabikangako tukoga tuli bamulekwa mu Bukoto South sirina gwe ngenda kwogerako naye ku luno batunulye n'obwegendereza batuweere abo betugenda okubeera nabo mu kitundu kyaffe abamanyi ennaku yaffe abamanyi obulumi bwaffe tukooye era tusaba abowaggulu mutuyambe kandi ku luno tewaba kubanga ono ye abizunza buzunza mu bifo byetutagirondera n'ogiwulira nti eri Bukoto South amini Bukoto West n'ogiwulira nti eri Lwakitula n'ogiwulira nti eri Kololo kati n'owulira ng'ennaku ekuluma banaye batuyambe tweyanza nnyo tweyanzeege ffenna omulama guli gumu twagala kaadi yaffe mwebale kujja oyo Honorable Nabakulembeze kansala tukiikirira abakino Town Council ku disitulikiti omukyala bakama bange mbasaba ekintu kimu bw'ojja wano jalobere brief nga sikaati enyimpi nga sikaati ki enyimpi kubanga oba ojambala teyeetaaga kuleeta menvu kikola ki sale tigisaamu gundi menvu bw'ojja wano nga tukuyise jamu ne pointi emu naye nga yabuki ekyokubiri bakama bange eri waggulu eri mu bakama baffe tuleke bagamba nti bakola ensobi siba kiri mu biseera ebyo balaba ekituufu nga Kagabo ye muki ye mutuufu Kagabo yatuswaza buswaza tebalina bakola ki tebakiraba era tetwagala nnyo kugamba naye ku ssaawa eno tubasaba ekintu kiki kimu tubasaba ekintu kimu babeere begendereza nnyo ku luno batusanyuse fenga abantu ba Bukoto ki South Honorable Nakitende jangu tuwe kiki Neyanza Sebo alalero Isa Bukenya ate minister. People power, our power, everywhere, NUP, Neyanza Talinnya Margaret Nakitende Councillor Washington Town Council ate Secretary for Finance Town Council. Nzenno nyimiridde wano lwansonga nti nina ennaku ku mutima olwa kaadi yaffe ng'okudde ku kaadi yaffe nnumwa nnyo okubanga omubaka atukiikirira nga Bukoto South eyeeyita kuba yeeyita bweyisi nti wa NUP nga tetali okubazaako emabega katono mujjukira ennaku ntono nnyo President Museveni yabadde embiriizi mwawulidde ebigambo eyeeyita Honorable waffe wa NUP bye yayogedde ekyasinze okunuma mu byonna yayisa principal waffe Mbwakalenzi yayisa principal waffe Mbukalenzi n'olw'ensonga nsaba bakama baffe abali waggulu ku mulundi guno nga mugenda okugaba kaadi mutuyambe ffe abantu b'owansi mutwebuuzeeko era kaadi ereme kuwaba Honorable Dr. Twaha Kagabo ebigambo byayogera kati bituswaza ffe ng'aba-NUP nze ayimiridde mu maaso gammwe nze mukiikirira ku kanso kuba ali mu muluka gwange naye kyenyamiza nti okuva lyagenda mu palamenti ng'omubaka wa palamenti owa Bukoto South
ng'okudde ku kya Bukoto South ng'ate yagenda yeeyitawo NUP. Njagala omubaka omukulembeze yenna ali wano NUP Dr. Kagabo bwe yali ayesera atule naye tuteese ku by'ekibiina kyaffe obaayo waliko omukono kitegeeza si mmemba waki n'olw'ensonga eyo mba waggulu nga mbagamba twagala kaadi yaffe eya Bukoto South tugifunire omuntu omutuufu ng'ate ffe bennyini bannabukoto South so tugenda omwesunsulira gwe bagenda okuba kaadi yaffe mwebale nnyo mwebale endala ebigambo mbiwulira Deputy Speaker wa Longo District n'abulabyeko omunali luddawo ajja buliko bigejja Deputy Speaker daawo osusule ebigambo neyansa so MC People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Amani anze n'abakabina atwala eggombola y'ekiseka ku district ate nga nze Deputy Speaker w'Erongo. Twebaza omulamwa guno omukulu ennyo oguteekateekeddwa ekyamazima omubaka waffe nga Honorable omu bwe yayogedde nti omuntu bw'alondebwa ne bw'aba si wa kibiina kyammwe bw'amala okutuuka mu ntebe aba wa kibiina kyammwe. Ffe ng'abakulembeze b'Erongo twasalawo okutambula ne Dr. Kagabo naye nga tukakamukake era teyakkiriza yadde okutambula naffe. Ebbanga lyemmaze kati nga Deputy Speaker w'Erongo mugombola yange y'ekiseka gyenva badeni yonna bagitadde ku nze nga kansala waabwe okubasakira ebigenda mu Parliament sirimanyi eby'oku district byemmanyi naye ebbanga lye tubadde ku district Honorable Twaha Kagabo tajjangako yadde mu kanso yaffe ate nga ba Honorable Namuju Basejjoba Basentaayi babeerayo ne bateeseza abantu baabwe. Kyemuva mulaba nga ebintu ebisinga bitwalibwa ffe ne tugamba nti abeeri babba ebintu byaffe naye ababaka baabwe basobola okuteeseza abantu baabwe. Era nga waggulu nga nsaba nti President Museveni lwe yali embiriizi Dr. Kagabo yagamba mbu yakyuka n'abakulembeze bonna be yagenda nabo. Ekyo njagala okukiwakanya nti ffe twasigala tulemedde ku mulamwa ogwaffe ogw'NUP era tetwagenda naye. N'olwa ensonga eyo mbadde nsaba atuwe kaadi yaffe tugiwe omuntu omutuufu. Oba President waffe atuddize kaadi yaffe ng'aba Bukoto South tugiwe omuntu omutuufu kwe tunasobola okugira nga tutambula naye kuba ye yasazeewo n'atugamba mutakyali waki NUP. People power, 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 NUP, everywhere. bannange twawaguza ne tutwalako obukulembeze Erongo. Nsaba chairman wa social service Erongo district osooka ojja wano beeko ebigambo byeyogera nga kansala gw'ekika naye ku district Segwija Jimmy Honorable. People power, people power, our power, people power. Bakadde bange nsanyusa okubalaba mwenna naye nze kyesaagala tujje musango ku bakadde bafe abo waggulu. Njagala mujjukire bulungi mu kugaba kaadi ekaadi yalwawo okugabibwa oba mpulizibwa bulungi kaadi yalwawo okugabibwa naye nga ffe tubagamba nti omuntu omutuufu gwe tulina okuwa kaadi yoono bo nga balibo amaanyi ne gasigala gye bali ani gwe bawa kaadi ne bamaliza kaadi yaffe betadde emikono ebikyamu era
kyengenda okusaba bakadde baffe abali waggulu oba bakuba dokita mu mbuga akomyewo kaadi bamukube mu mbuga akomyewo kaadi yaffe okugiwa era bakadde baffe abali waggulu abali ku secretariat siyinza kubajjako omusango be bakuba tubonyabonye n'essaawa zino nze kati ssaawa zino bane niyo no gyennyina jo nabadde ku mukolo gw'okwagala olumbe lwakukyala songo Honorable Sewungu yabaddewo n'agamba nti kati abakola House nze Sewungu ze bakiikirira lwaki kiikirwa to mubaka omulala kigera bikkiriza tweyanziza abantu banyikaavu nnyo nga bakola ki boogera naye ffe abali Bukulembeze ffe tubikola ki ffe tubitegeera mwebale nnyo mwebale ddala nti abawa banaye abamesoko bawa baki namwe ngenda bawa nga mwe abalonzi abagenda mu bokisi ne bajje basitulako nga mukola nga mulaba amaziga ne gatutta okay nzirako onaleko namigadde jangu abavubuka omuwala asigalewa neyanza minisita banyabo ne bassebo buli omu mu kiti kye nsanyusa obbalaba erinnya namigadde Ruth kansala kiikirira abavubuka bakino Town Council mpozi n'ekirala agenda okukiika ku disitulikiti 226 nsonga okwebaza abanatuukakyuka mwena abazze wano lwansonga wano tewali gwe bawadde transport nga bano bannaffe abasomba buli omu yeereese banaye people power NUP aboogezi bannange nga we bagambye tewali kirala kyebyange mubimanyize ku nsonga za kaadi ntawuka nenkaaba nokaaba abange basigala naye nga kyetwagala kiri kimu twagala kaadi yaffe kubanga Bukoto South tosanga nti omuntu yeyitawa NUP ekisinde MK tekiriye agendere endala ava mu kisinde alekerawo okwogera nti ali wa NUP ate nga ali mu kisinde ky'MK agambe ndi mu MK kati yaffe agituule namigadde lungi Honorable wabavubuka webale nnyo ebali eddala mwanyinazi abooluganda omukama mulungi obudde bwonna anti nze natasuka ku ddiini naye nze nange nina obulumi bwange kubanga nali ntudde ku bwa sentamu nga bamubye kaati nzijukira twagenda emagere omukulu pulezidenti waffe n'atugamba timwabeerwengu mwe mulina ekyokuddamu nze nkyatujukira kati ffe tumuzeemu kitwagala Honorable Sentamu Julius twagala okujjako ng'ayagala tuleetera ekikyamufe bwe twagala abeerwengo ebyange nayigadde kikansalawo oluka gwekasaana oyo ye ayagala Honorable Julius naye ffe twagala kaadi eberege kola ki abasikaadi twagala kaadi tetwagala kuwulira kirala kyonna kansala n'olusozi jangu wano bagambe twagala kaadi kansala n'olusozi yangu wano bagambe twagala kaadi ffe tetwagala pajero tetwagala ddwaliro twagala ki kaadi yangu kansala n'olusozi dakika basaba ne bannyabo omukama mulungi obudde bwonna neyanziza nnyo kansala Mukenya naawe okupa omukisa ogw'okujja wano okwogeramu ensonga y'obunaama buno bwe tuliko tulwanirira kaadi yaffe minisita Kagabo yalina kaadi yaffe naye abali wano mwenna muyinza n'okutuwaako obujulizi mukimanyi bulungi tulina we twagenda okuziika wali ekyetume ab'ekino ni mummanyi omwani Ssaalongo Paasikale ng'afudde
yali akolera wammwe Ekinyonyi era ab'Ekinyonyi mwajja bangi ne musiika. Onalebo Kagabo oyo yaliwo n'agamba ti bannaye nze NUP navaamu dda era kati ku ssaawa eno nze ndi mwemuke. Weyeyogera abantu omwasho kale nze ndi mukazi mukulu njogera amazima g'omukatujjeejusa yagambira ddala mu lujjudde lw'abantu nti ye kati ali kwekwemuke era ali mugongo gwa muboozi era abaliwo ne bamuwowola ne bamufumana nnyo nzijukira n'ebirala byali agenda okwogera byakomaawo ne wajja omwami omulala eyamwanukula n'okuvuga n'awuuna kati nze simanyi lwaki akyalina ekkadi yaffe ku ssaawa eno bandibadde yagituwana dda yandibadde yagituwana dda ate era namutalava wano waggulu ayogedde bulungi nange nagenda emageri Bobi yatugamba Bukoto South beetondedde omusonyiwe sitwamanya kaadi n'egenda bwetyo naye kati mmwe mulina ekyokuddamu abali wammwe era kati nze nange mbabuulira abantu abali wano tifege tugenda okukola ki okwegabira kaadi. People power! People power! Asha byakava mu kisimba sitati yawali kakati banacheka nga sinaitayo mukulembeze ogamba nti amaanyi gano ne senta eri ajja nayo giriko baadi za